Balungi abalaba Bukedde TV1 ngansanyisa okubalaba mwebale kubanga munyumirwa nnyo program n'ezuka okulima mwebale kwagala Bukedde TV ate mwebale kunyumirwa nnyo program ekitone ky'omwana wo nange Mugarura Ruth olwaleero mukwano gwange nkuleetedde omwana agenda kubatuwulira ani role model we muntu gwe yeegomba ani gw'atoola ng'ekyokulabirako kyo nga bulijjo era kankutuseeko omuto ate atubuulira ebisingawo pane mukwano ngansanyisa okukulaba kale nnyabo amanya go gwani amanya gange nzaawe bali Savia Ebo. What? Ebo kitegeeza ki? Osobola. Kitegeeza osobola. Oyina potential. Ye njina nnyo n'amaanyi. Obaane ki ekiraga? Nti ndi w'amaanyi n'erinnya lyange oliwulirawo nti Ebo. Bano yemuwulira omwana ali Ebo. Kati bano esooka ombulire Ebo. Kitone ki ky'olina? Ndi muyimbi ate nzina n'ozina. Zina n'ozina? Ozinira wa? Ku ssomero bakusipiikidde ne mu church. Tulina ekitone kirala ky'olina? Olumu nzanya ne kapiira weebityo. Kati muntu ki gwe weegomba ni role model? Role model wange bamuyita Meya Muyanja Ssennyonga. Owaawa? Ow'emukono. Bannange ye role model? Ye. Alina potential asobola. Singa omwagalako mwegomba nnyo kuba alina omutima ogw'amaanyi ayamba abantu akolesa kakatono kalina okubayamba ate musajja yenyigira ne mu byemizannyo ng'ekigogumbya. Abayamba atya? Abatwala mu malwaliro ne babajjanjabisa ku bwereere. Ebyo wabirabawa? TV. Ku TV? Kati wandyagadde omulabako? Ye nandyagadde omulabako nnyo n'amaanyi. Wemba nkututeewa Meya kikyo yandyagadde? Nandyagadde omubuuza nti akikola atya okuba n'ogwo omutima omusaasizi. Byasaasira nnyo abaana? Ye n'abantu. Asaasira abantu okulu n'amaanyi? Ye. Kyotegeeza? Ye. Nga bulijjo ate naakulesaayo omwana omuwulidde omuntu gwe yagala yeegomba nnyo Meya Muyanja ow'emukono olwe nga tetunabagenda wa Meya Muyanja omwana gwe yeegomba yetugambye dda muyimbi lwaki tatusampulingamu si kyekyo kati nosooka onsampulingemu ate nze nandi prefect wa MDD kasooke mbayemu n'akayimba kange Mukama ye musumba wange setagenga ngali wamu nange la siritya mulabe yenna ng'oyo Yesu ali nange ye yanzija mu bulamu obw'edda yamulisa amakubo mwempita bino ebyensi tebintisa nange kubanga byonna yabisobola. akayimba nga kankubye okimanyi neetaaga okumpamu akalala ndaba nnyumiddwa bannange ani yakakuwandiikira akayimba? Mr. Semakula. Bannange oli muyimbi kwegamba owaddala? Ye. Okalina mu vidiyo? Asinakola vidiyo. Naye bannaye kayimba kasuufu bannange olina eddoboozi saavyo okimanyi ekyo? Ye. Bannange omwana ndowooza nammwe eddoboozi muluwuliddeko Mukama ngali nange n'eddoboozi ndina kalugane wa Meya ate tulabe ebiddako tovaawo nkwagala nnyo. Oh my God. Yeah. Mpulira essanyu lingi nnyo kuba ndabye omusajja bulijjo gwe neegomba ennyo. Oh my God. Mbeera Makindye Salama. Makindye Salama. Wadde ondabawa? Bukedde TV. Wadde ondaba ku Bukedde TV? Kale nsanyusa okukulaba. Kale jangu tugende tunyumyemu. Tulaba ndowooza olabye omwana omuntu gwe yeegomaze gwe mutwalako n'olwekyo amaaso ku lutimbe tovaawo. Mpulira essanyu lingi kuba nsinganye omusajja gwe mbadde maze ebbanga nga neegomba. Alina omutima omulungi, ayamba abantu buli kimu. Abayamba wadde talina ssente nnyingi nnyo naye akolesa akakatono kalina okubayamba. Kati gwe obadde ondaba wa mwana omuto?
ate nkulaba ku Kedde TV ku mawulire gataliiko nfuufu ne ku byemizannyo ku kigo Gumbya. It is true. Osoma mu kibiina ki? Ni mu P6. Primary 6. Okay, obudde obujjawo olaba TV. Olumu nga maze osoma ebitabo nendaba ku mawulire. Okay. Kati gwe ng'osoma wali agadde kubeera ki? Dokita. Osoma mudde mu boarding? Day. Okay. Kati okikola otya okuba n'ogwo omutima omusaasizi oguyamba abantu? Omutima omusaasizi Mukama akuyamba buyambi n'obeera nagwo, si lwakuba nti oba na ssente. Kyolina okumanya mwana wange. Ofuna bufunyikisa n'omanya nti oyinza okugabana akatono ne banno. Kuba kati gwe ndowooza obadde olaba baana b'empeerera b'ensomesa mu masomero ag'enjawulo agatalina gange. Naye ofuna bufunyikisa n'ogamba nti oba omwana owange ayagala kino yaliridde ku mugaati oguliko bata, oba omwana wange yalisomye n'omulala kanyambeko ndabe nti naye akola ki asomako. Ekyo nno munnange Mukama akuyamba buyambi, seziba ssente era saagalaga nti nina nnyingi, siri mufunyi wa nnyo, naye akatono ako nkagabana n'abantu nga bw'oyambako abakadde n'oyambako abalema n'oyamba oluusi abavubuka bw'osanga nga ddala balina obwetaavu. N'olwekyo neewunyiza nnyo okuba nti omwana nga gwe obadde ofolowinga, ate nange ekyo nekikuneegombya. Ate nange nolina gwe neegombanga. Nze neegombanga nnyo omusajja bamuyita Mpalanyi Nkooyooyo, Saabalabirizi eyawummula, nga neegomba olaba ng'akola n'agendako mu basiraamu n'agendako mu kintu mu bantu abalala. N'olwekyo era bwe mwankubidde nakyewunyiza neŋŋamba omwana okubeera nga wekampala nga neegomba kuba bemukono bo saali kyewunyiza. Nsiiba mu masomero nabo, ngenda mu mizannyo, nenondamu obwana bwolaba nga bwetaaga okusitula ne kaba nga oluusi kayimbi bulungi. Naye newuza okulaba nti omwana ono abadde afolowinga ebintu, ekitegeeza bukedde situjja basomanga busomi, naye kyamazima mwawamba era n'omwana omuto asobola okuba kulaba n'abaako ebintu byayigira okwo, ate oluusi ne bimuyamba. Oba wali agadde okusomerako ewange? Nange neegomba osomerako masomero. Weegomba? Simanyi bwe kinaaba oba ababukedde banzikiriza tibalowooze nti kimenya mateeka okugamba nti omwaka ogujja, kuba guno yawuledde amaliriza P7 agisomere mu Kisulo, ate nga ndi naye osanga Mukama era alimpa obusobozi oyo agaba mbeereko naye ne mu sekendwe okutuusa Mukama neyanziza nnyo n'omutima gwange gwonna. Amiina. Mpulira essanyu lingi nnyo. Amannya go gagayigwani? Ayebale Sevia. Amiina. Ababukedde njagala obeebaze kubanga be bakuleese saali kulabye, ate nange nkambeebaza ababukedde nti mazima amatuufu temutukoze bubi. Nze okuva nayingira mu bukulembeze gavumenti empa amawulire, naye nasaba empapula 2 nsoma New Vision ne Bukedde as a must daily, buli lunaku mmanya buli ekigenda mu maaso. Naye bwe mukuba oluusi muyinza n'okubaamu n'embaba nga batuwandiiseeko nga tubinyuma nnyo, titutya. Ekikulu twebaza nti waliwo abakola era twongera okubasabira kubanga abantu nga bano bangi, abaana abeegomba. Kyenjagala omwana omukasala ekintu kimu nti abe n'omutima nga gwagala ebyo byokka ebimumala so si ebiyitiridde. Ne bw'oli bw'osomye, nze mu kigo gye nasomera Father Joseph Kato yatugambanga nti funa ebikumala so si ebiyitiridde, kubanga ne bw'ofuna ebiyitiridde era obireka, naye bw'ofuna ebikumala obigabana n'abantu. Kati ng'omwana ono bwe yeegomba kati agaafunyisa okugabanako nange ate ekyo ndikyebaliza Katonda nti waliwo Bukedde gwe yaleeta, ate nange ne mbaako kyenkola. Osinga kunyumirwa mizannyo ki? Oyinza okusanga tulina ebiyinza okutugatta. Onyumirwa mizannyo ki? Akapiira. Akapiira okanyumirwa? Tiimu za Uganda owagira tiimu ki? Bagira Uganda Cranes. Ate mu z'Ebulaaya Premier? Arsenal. Arsenal. Nze ndi wa Man U. Tujja kutunga. Nze nga ndi wa Man U nga guli wa Arsenal. Kati webale nnyo okubeera eyo ne bakubuuza muntu ki gw'oyagala, nawe n'ogamba nti muyanja gwegomba. Nange neebaza Katonda olwako akatono kansobozesezza, kuba simaanyi gaffe naye Katonda atusobozesezza. Njagala okwebaza kuba abaana bangi wabaayo. Nejjuzi naye ku masomero nga ngalambulawo n'akaana mwana nga ne bwanika nali nsambwe
nga bonna bwakakubeera ba meeya nibagamba ki bwoba onayagala okubeera meeya bwoba onayagala okubeera omuntu afaayo ekisooka olina okukola ennyo olina okwejjamu omululu nomanya nti bwoba ofunye kagaati tandikira mugubwo okagabana otya ne banno olyoka olowooze nti bwolifuna kyolina olikigabana naki ne banno nolwekyo bwebaka bwange eri abaana abato n'abazadde naye abazadde eri abannume ennaku zonna benfunye omukisa bannange okuba otya omwana nti akutte siringi 5 n'omutta n'omwokya engalo mubaleeti waliyo abalina emikisa gy'okwagala abaana mu ggwanga abavunanyizibwa ku ddembe ly'abaana muyambe ate abaana mwenna abaana bandaba era nga nabatuwuliriza nabo osobola okufuuka meeya ozaalibwa nga ffe bwe twazaalibwa mukama n'akuteekako feva n'okola by'okoze enkya ogenda okwesanga nga oli mukulembeze nga ffe Baby, you're the meaning in my life. You're the inspiration. You bring feeling to my life. You're the inspiration. Wanna have you near me. Wanna have you hear me say it. No one needs you more than I need. Okay, kansubira nti no program yo ekunyumidde nenga mukaseera kano mba ngenda kubanga nkusiibula nenga sinaba kusiibula oyina birthday oyina omukolo ku ssomero oyina kiki kyonna kyonna ky'oyina kuba kweyo enamba eyita awansi ku screen yo tukubire essimu otuganye muno Pamela njagala kujja nange nina kinene ku ssomero lyange nange nina birthday party nange bangulidde vaani nange kyonna kyeyagala ffe tukubireko obukubizi kwezo enamba z'essimu tujja kuba nga tukwata ate era tukole appointment tubeere nga tujja naawe olabikireko ku program yaffe eno eyanes kokolima naye nga kankusibulira wano ngenda kusibulira wano nga nkugamba muno bye bye have a good day.